Tino nagamba abantu balonde banoge Emwanyi Emyuufu era abantu tubagamba bulijjo banoge Emwanyi ezengedde. Eby'emmwanyi eza kyenvu nze sibyogeranga. General Nalweyiso tumanyiganye bulungi namunoonyezaako n'essimu n'ambula. Nabe njagala kumubuuza nti bino nabyogerera wa. Naye nalaba ku mitimbagano abantu baateekako obuzannyozannyo obwo. Nti Emwanyi terimba anoge Emyuufu tonoga za kyenvu, eza kyenvu ziba zifaanana zitya? Ziba zifaanana zitya? Emwanyi ziba za kiragala oba Myuufu? Kale nanoonyeza General mugambe nti nagambirawo abantu bino byonsibako. Saagala muntu yenna ateeka byabufuzi mu kampeyini ya Emwanyi terimba. Kubanga eruubirira kuyamba abantu banaku. Nze bukyanga mbeerawo tebampulirangako nga nnumbye Mengo. Ku luno kye navudde nvaayo kubanga Mengo yava sirowooza nti Mengo Katikiiro okujjako navaayo okwo ne njogera ku kigambo Kabaka kye yali agamba nti abantu baagala okutegeera ani yatta abantu baabwe ne nkiwanvuyawanvuyamu nti kubanga abantu bangi. Nze gwolaba simanyi saagala kukiddingana mirundi egiwera naye nze gwolaba wadde ebiseera ebyo nali muto. Kabaka Edward Muteesa yafa 1969 nze nazaalibwa 54 bw'otoola ku 69 wasigalawo emeka? 54 nozaalibwa 69 nazaalibwa 54 Edward n'afa 69 katukitolereko ddala wano toolako 1959 osigazaawo 15 so walina emyaka 15 Muteesa we yafiira. Naye n'okutuusa kati Mukama nsonyiwe nina abantu abatanvanga ku mitima, nina abantu kale nina abooluganda, nina sisita wange yabula ku mulembe gw'Obote, yabula ye n'omwana we ow'emyaka 2 n'ow'emyezi 9 ne muganda wa bba ne makanika, bantu 5 mu mmotoka. Basangamu katambala ka sisita wange n'ettondo ly'omusaayi. Kale ebyo mbimanyi weebiri bw'otambula olinga amusanga n'omulaba n'oyagala oyimirira olabe nti oba yeye. Naye okuva kulo naye tebaddangamu kulabika, tebalabikanga. Ate si be bokka. Nina ne bataata bange babiri. Omu yabula ku mulembe gwa Mimi. Babatta ku mulembe gwa Mimi kumpi olunaku lwe lumu. Naye bobbodde zaabwe twaziraba. Kati nze Muteesa tanvanga ku mutima, tanvangako. Naye nali neebuuza ku kigambo kino ne ngamba nti naye mukimanyi nti n'okufa kwa Edward Muteesa tekumanyibwanga n'okutuusa kati yafa ki? Twakoma kuwulira nti butwa ekyo kye twakomako. Ne batugamba eriyo lipooti okuva e Bungereza n'okutuusa kati nze sigiwulirangako nga bagisoma. Oba Obwakabaka bw'Obuganda bukyaba Katikiiro oba ani bakyabukinoonyerezaako. Nze omuntu annuma nnyo. Then mu UPDF twafiirwa abantu bangi bannuma nnyo naye nnuma nnyo Lwejema. Era olaba n'ekifaananyi kyawo waggulu nga mbuuza who killed Lwejema. Bateekeko ekyo who killed. Nina Diana wa Bungereza. N'okutuusa kati neebuuza ani yamutta. Ebyo byonna byonna weebiri kubeera obyebuuza. Naye nze Obwakabaka mbwagala weebuli awo, naye Obwakabaka obwo ekyabutuukako ku luli buli omu akijjukira. Ekirungi nti ku luno tebusobola kukituukako. Naye nandisabye nnyo Katikiiro wange era luli nali ngamba nti bw'abanga alina obusungu alina ekimuluma ng'oba gavumenti yakimukola oba President Museveni yakimukola, ategeere nti Katikiiro wa Buganda. Era Abaganda bonna bali mu Buganda bantu be. Wadde balina ensobi gye baakoze tebaategedde Emwanyi gye yagamba abasonyiwe ku lw'ekyo nga tebaagitegedde. Nange nnyinza okuba saakitegeera. N'ekigambo twebereremu nawulira ng'akyogera naye nnyinza okuba saakitegeera. Kati abatakitegeera abasonyiwe. Agambe balowooza nti be baakitegeera basonyiwe abo abatakitegeera.
nze kyenva kati bw'ovaayo noyogera ebintu naffe tuli bakulu n'emyaka 66 ndi lefunanti geno ndi mu magye gano natandikiramu eryana kati ndi mu UPDF kati bwe muba temwagala njogereeko ku Katikiiro ng'avuddeyo n'ayogera ekintu ng'abantu tebaagala nkyogere mpulira bubi ate akyogeredde mu Buganda si ggulu saaruwa akyogeredde wano nange wenzaalibwa ekirungi yagamba noga nti yakkiriza nti ndi walugave kubanga abala baali bagamba nti ebigambo byenjogera kirabika sirina Muganda era nze oluusi ntera neŋŋamba nti simanyi nali ntera okubulya abantu nti nalaba omuzannyo gwa Senkubuge siyaasa baali mu nnaku nnyingi nnyo nnyo oba omukazi ng'abawonyabonya n'aseka oli munne namubuuza nti kati osese ekintu ekiseseza simanyi nakumanya oba kitaffe yatuzaala nti ennaku emukoze eki emukutte kati abantu bansonyiwe negayirira abantu bansonyiwe kabaka ow'ebweru nze sina kyemugambye simuvumye naye nze musaba busabi aveeyo bw'abanga alina obusungu bwe ng'alina obusungu bwe ng'abulina ku bantu abatategeera Emwanyi oba ng'alina obusungu bwe okuva mu gavumenti eno ng'erina kye yamukola naye akijjukire nti Muganda nti Abaganda bonna abatategeera Emwanyi bantu be ekyo kyokka nze kyenjogera bantu be then aveeyo wadde nga naye oba alowooleza mu kigambo ky'okugamba nti babba omuntu gwe yali agamba Emwanyi emyufu nti baamubba naye nagamba dda neŋŋamba nti Katikiiro ayina abantu okuva ku kyalo ate era waddembe kubanga wano Pulezidenti Museveni n'akubira ne LC1 n'akubira n'omuntu yenna ku kyalo oba abavubuka n'amubuuza ki ekyabaddewo naye noono naye ayina abantu okuva ku kyalo ababuuze kizibu ki ababuuze kizibu ki then ate ayina n'obusobozi mu bakabaka abalala ab'ebitundu ebirala kozi bagamba bo tebabayita bakabaka abo nayo ayinayo mu bitundu ebirala eriyo Bakatikiiro basobola okuinterakitinga nabo ababuuze nayo nabo bayina abantu baabwe mpaka ku byalo ababuuze kyekyaliwo ddala si mutabani we oba muganda we oba ani omuganda ono Sentamu eyo kyekyali eyo kubanga obwebunyolo obwettoolo waliyo obwettoolo waliyo obwebunyolo waliyo obwekasese waliyo obwebundibujo waliyo embaale waliyo ebusoga waliyo eggulu kati wakyali watali kabaka kati senga waliwo okukwatagana Bakatikiiro abeeyo bakubanze mpulira wano owulira abaana nga bakuba amasimu ne baga oyo naye bamuyita Katikiiro oyo naye bamuyita kabaka kati nze bansonyiwe simanyi abeeyo bwe babayita kale eriyo kyabazinga abo naye ye kati ono kati kabaka waffe ow'ebweru abo Bakatikiiro beeyo ababuuze kubanga nabo balina abantu okuva ku byalo ababuuze kyekyali eyo kyangu nnyo muzeeyi pulezidenti wa Uganda akuba amasimu nange ku kyalo obeera weegendereza ogamba waayi tomanya pulezidenti ayinza okuba ku kyalo nobeerako ng'otya okukola ekikolobero kyonna kubanga akubayo wano lwaliwo incidenti ya lwe batta LC3 lwaliwo ADF bwe yali etta basheiks muzeeyi yagenda yava Arua yava Karamoja abantu bonna baali tebakisuubira yaveeyo nze yantumayo nengenda wansi biki nemaliza binakola nenvaayo ye naaveeyo nga tewali muntu amanyi nti naaveeyo nalandinga awaali problemu eyo batta LC oba yali LC3 oba yali chairperson n'agenda mu maka g'omugenzi n'atambuza ebigere ng'abala step okutuuka ku poliisi we yali ku police station yakuba ebigere enta ng'ava mu maka g'omugenzi ng'agenda abala 1 2 3 n'atuuka ku poliisi n'akonkona n'ayingira n'ababuuza omugenzi ono bamusse kyekyabaddewo ne bamugamba tebaawulira masasi n'abagamba mbaze steps 1 2 3 biki awo naye ne Katikiiro waffe mbadde musaba nga bw'alina abantu ku ground
ababuuzi kyekyaliwo ddala akalulu baakabba obusungu buno busobole okuggwawo eyo mu bitundu bye bawangula. Kyenva nvayo ne ŋŋamba nti abantu bonna abaakunga abantu katugambe nga wano mu Buganda abakozesa ekigambo twebereremu abantu abalala ne batakitegeera kubanga ndoza baali balina okuvayo bakinyonyole abantu abalala tebakitegeera Oluganda omanyi luzibu abakozesa emmwanyi ezengedde eya kyenvu eya kiragala n'emyuufu abantu bayinza okuba tebakitegeera kati n'olwekyo nze mbadde nsaba abantu babanga bavaayo boogere ebigambo ebitegereka abantu babitegeere kati abataabitegera babasonyiwe ne balonda bubi n'olwekyo balinde 2026 era nsaba bayogere n'abantu bonna bababuulire nti kino kyabaawo kyaggwa tebabeera awo nga bakungu ng'abantu bagenda okukola ku bannaabwe bikolobero nga bagamba kooti y'abantu. Nsaba Katikiiro wa Buganda aveeyo kubanga atera okuvaayo ku bintu bingi. Tutegedde waliwo ebigambo byayogera mwebale kumega enjovu kuba mwebale kukola ki nze namusaba ne mugamba ebigambo ebyo birungi abantu okubikozesa naye ate eriyo omuntu atasaanidde bikozesa eriyo omuntu atasaanidde toyinza kusanga abantu nga balala noga nti nga muganda wo babiri balwana n'ogamba nti n'otuulaawo n'ogamba nze kanninde omu bw'anaaba amaze okutema munne nja kubataasa. Waliyo ekintu kati nga nze Lieutenant General waliwo ekintu kye sisaanidde kukola. Sisaanidde kuyita ku muntu gwe bakuba, sisaanidde kuyita ku mukazi ku mukyala akuba omwana ekisusse ate teriyo kitasusse. Sisaanidde era bwe nkikola mba nziziza omusango gw'amaanyi ennyo. Kati wano nze ndi General w'amagye ntwala Uganda yonna ndi Lieutenant General mu Uganda naye waliwo Katikiiro wa Buganda nga wano bagamba bano baana ba Nnambi. Abaana ba Nnambi newankubadde waliwo obuzibu ne Kabaka ayina baatuuza n'ayita ekika ekifunye obuzibu n'akituuza n'asala n'omusango n'agamba gwe gukusinze naye oba olina okuliwa kino oba olina okuliwa kino oba leeta ekita ky'omwenge. N'olwekyo nsaba Katikiiro wa Buganda amagombolo oba gali ameka, disitulikiti oba ziri mmeka eza Buganda, BMP ba Buganda oba bali bameka oba abantu ba Buganda bali bameka, bonna bantu be abaalonda obubi n'abaalonda obulungi. Musaba ayogere n'abaana bano okwekalakasa kuyinza obutawangula, tuyinza okuba nga tukuwagira naye ajjukire byonna ebyemabega Kabaka waffe Edward Muteesa nga atugendako byonna ebyaliwo tebyawangula. Okuwangula kuzze luvannyuma nnyo. N'olwekyo Obwakabaka bwa Buganda tubwetaaga okuba nga buteefu. Musaba aveeyo ayogere eri abaana ba Nnambi agambe bannaabwe babasonyiwe oluliddako 2026 balikola ekyo kye baagala. Naye kati abeegayirire balime ne Pulezidenti wa Uganda musaba era nja kukimugamba yawangula naye ate ye bulijjo abadde bw'atyo kasita akalulu kaggwa ate ne bakaba weekali enemewe ayogera naye bulungi okujjako enemewe oyo ayagala okukola abantu ebibi gwavaayo n'ayogerera obubi naye abantu bonna abalala ayogera nabo bulungi. N'olwekyo musaba aveeyo ayogere n'abantu bano abo abakuma mu bantu omuliro ate nga alina obusobozi obwogera nabo abakubire abuuze nti Katikiiro kizibu ki, abuuze nti obaani oba Kabaka obaani ababuuze kizibu ki ekiriwo. Waleme kubaawo okutemagana, waleme kubeerawo bintu by'empuliro baddala bituufu okuyirangana asidi ng'oyiira Nabukalu nga Nabukalu ayiira Nabatanzi oba Nabatanzi ng'ayiira Namusoke. Nze mbadde nsaba ebyo tebyandibaddewo kubanga awalala tebiriiyo. Katikiiro njagala kimubuulira nti awalala tebiriiyo, akalulu kaggwa bo ne bawummula naye wano we wali obuzibu. Kyenva nvaayo wano e Buganda we wali obuzibu, we walina okutema
ebitooke by'abantu bye twalaba edda wewalina okutema vanira w'abantu wewalina okwokya emmotoka z'abantu awalala tebyaliyo byali mu Buganda. N'olwekyo nze kyenva mugamba wano bwe kinaba kituuse mu Bunyoro ne Katikiiro w'e Bunyoro nja kwogera naye, bwe kinaba kituuse mu Tooro ne Katikiiro w'e Tooro nja kwogera naye, bwe kinaba kiri mu Kasese ne Katikiiro w'eyo nja kwogera naye, n'ow'e Bundibujo n'ow'e Mbale bonna nja kwogera nabo bagambe abaana bammwe abaana ab'ondeemu baleme kwetema. Njagaliza abantu bonna abandaba n'abampuliriza okubeera obulungi, okuuma emirembe, Uganda esobole okugenda mu maaso.